because respect is earned. Yeah? You earn the respect. You do something about it. Things do not just happen, but they are made to do what? Am I speaking to someone? Things do not just happen, but they are made to do what? Ebintu tebijja buzi tewekanga bwekanzinga bakuwadde ekitiibwa nga tebakunyoomye noga uno tebanyooma munnange. You do something about it. Obaako nekyokoze ki nga tujaguza olunaku lwaffe olw'abavubuka communion in action, okussa ekimu mu bikolwa ng'abavubuka b'e Najjanankumbi, ng'abavubuka b'obulabirizi ffenna awamu ng'ekibinja eky'amaanyi eggye lya Kristo, tulina okulaga ensi tiffe tetunyoomebwa. Tulina okulaga ensi tutuli abavubuka abali ku kigendererwa. We are here for mission. Era mwebale nnyo abavubuka b'e Najjanankumbi kuba t-shirt zammwe mabega mwasitaddeko ekigambo grounded in the Bible and focused on what? Mission. Yes. Kubanga that is what we are drumming in these 5 years. Emyaka gino etaano eyo y'engoma gye tukola ki? Gye tukuba tugamba nti abavubuka tulina okubeera nga tunywezeddwa mu kigambo kya Katonda. Ate ng'obwanga bwaffe bwonna tubutunuza ku mulimu gwa Mukama waffe. And so ekyo kikuleetera omuvubuka okubanga weebuuzanga ebigambo nga bino. What is my purpose? Kigendererwa kyange kiki? Bavubuka nkugamba don't malaga live. You don't malaga live for the sake of living. You malaga walk or malaga move. You malaga eat, malaga do things. No, you don't. You should be a young person of purpose. Oyina okuba omuvubuka alina ekigendererwa, omuvubuka amanyi ekiddako